kati omwana n'omuwandikako ebigambo nga talina credit wadde n'akamu buli kimu ye mubbi atawulira yalina obusungu yalina empisa embi yayomba at least alina okubayo n'ekirungi kimu omusomo oguddako n'ekirungi mu kimpandiikire munenye ebibi ate mumwebaza n'ekirungi ekyo kyaba akola kiba kyongera omu encouraginga bambi omusomo abaana bajjudde nga bulijjo neebaza abazadde okumpeereza abaana neeyanziza nnyo obwesige bwe munteekamu bwe mwanteekamu neeyanziza nnyo okunkwasa abaana abayitirivu abaana basukka mu 3,000 tugenda baawulamu okusinziira ku myaka gyabwe naye nga ku ssaawa eno nzikirira kubasomesa bonna wamu nga sinnaba kubaawulamu tujja kubaawulamu okusinziira ku myaka gyabwe then oluvannyuma ne ku genda ebirungi bingi abaana bagenda kusoma ekisooka bagenda kuyiga bingi byabadde tebamanyi bye bamanyi bagenda kwongerambuko bye bamanyi bagenda kwongerako then tusula na entertainment bagenda kulaba Fresh Kid bagenda kulaba Orions bagenda kulaba abayimbi b'abaana bangi ne bengendo bawo bwinga surprise besiyinza kwogera tugenda kuggalawo ssaawa 12:30 kuba tulina abaana abasiibulukuka n'okwanguwa okutambula ngeri gye bali baana buli omu atuuka ewaka ng'obudde bukyali obubaka kubiriza abazadde ogezaako abaana bakuuma mu ddiini kyekisooka abaana tubakulize mu ddiini kubanga okutya Katonda amagezi mwe gasookera then ekyokubiri nkubiriza abazadde tufune obudde bw'abaana baffe n'ekisembayo nkubiriza nammwe abaana bennyini muwulirize ffe abazadde bye tubagamba muzadde okabe mwavu kabe nga teyasoma kabe nga mumpi kabe nga mulema olina omuwa ekitiibwa kubanga yakuleeta ku nsi kuba tosobodde kutya muzaddewo sisuubira muntu mulala gw'olitya mu nsi muno banaye kangende nkole amannya Bampitanatongo Jamira ekindeese wano ndeese mwana mu musomo gw'abato byensuubira okubuulirira omwana ngaffe abazadde ebimu bye tasobola babuulirira enneeyisa ngeri gye balina okweyisaamu ennyambala ebyo kale naddala ng'abaana abawala tetusobola nnyo babuulirira ki kye balina okukola azini ngeri gye beeyisaamu oba singa baba bagudde mu kukemebwa ng'okwo ki bye balina okukola oba balina bagamba batya ng'ebyo twanguyirwa kuba tuba tumanyi bano babajja babuulirira buli kimu ffe kye tutasobola babuulirira obubaka bwempeereza abazadde abalala buli nti guno omusomo guyamba nnyo naddala abaana abawala abawaganya ddewa balaba nga batuuse mu myaka egy'obutawulira balaba nga be baliwo biki bwe baba baleese wano abasobola babuulirirako ko ne bakakkanya ku malala abo ge balina ntumirako abantu bonna abeerugazi naddala abawuliriza kooti y'amaka mikwano gyange bonna ab'oku kebo timbaagala nnyo n'abasiraamu mbaagaliza ekisibo ekirungi amannya nze Semyalo Benson nze nkolanga omutegesi ow'emisomo gino egy'abato n'egy'abakulu egya mulongo 2 Essaala kale ekisinga obukulu nti abaana abato balwawo okufuna ekintu nga kino bw'obeera ewuwo n'omwana wo oyinza omubuulira ebibyo nga ggwe naye ekintu ekisengejje nga kigenda kubuulirwa bonna kiba kyanjawulo kuba oyinza okugamba omwana wo ti mwana wange bw'otambulanga akawungeezi naye noddanga tezinnasukkannya gwe ekyo kiyinza okuba kikyo okitegedde kakati ate kino kibajje no nga omuntu abuulira abaana ekisaanidde okubuulirwa ow'eggomba ow'ekkooki owaawa n'owaawa okitegedde n'obuulira abaana nti abaana musaana ne mukula nga mulina empisa
ne mukula nga mulina eddiini mitima gyammwe ne mwagala bannammwe kale ebintu bwe bityo naye nga ekisinga obukulu nti wano tujja okuyigawo empisa enneeyisa embeera gye tulina okutambulamu mu nsi paka gye tulaga. Okusinga tuva ku myaka ng'ena omuntu watandika okutegeerera okutuuka ku myaka nga 25 kubanga bw'okitegeka otegeka nti gwe abaana bato tukakasa nti waliwo owa 25 ng'akyali wakaawe akyali waka w'abakadde be okitegedde kale n'oweena tutandikira awo okwena kale koma ku 25 bwe kityo tuba tumanyi nti abo bakyalina obukakkamu obuwulira ky'oba omukoze eki ky'oba omugambye. Olwaleero tusuubira okuba nti ensonga esooka tuli mu kisiibo abaana omusiraamu alina okuba nga yeeyisa obulungi mu kisiibo kino kati ate olwaleero bwe tubaye tukikola package tugikoze nga tugattiddemu package si y'abasiraamu bokka y'abantu abaawamu naye kati wantu tulinawo baseeka abagenda okubuulira abaana nga bababuulira naye tujjukira tebagenda kufulumya nti abatali basiraamu temukola ki naye bagenda kubuulira bonna abasiraamu n'abatali basiraamu kale n'omwana atali musiraamu asobola okufuna omukisa okufuna omuntu bw'ayinza okweyisa byolinge ng'ali mu biseera ebyaki eby'ekisiibo kati kyekirungi ky'olwaleero ekirala nti abaana bali mu luwummula basuubira okuba nga bagenda kuddayo ku ssomero kano kalungi nnyo okubanga kabagendedde mu mwoyo nti bafunye ekintu kye bayinza okubanga kubanga obwongo bw'omuto busobola okuba nga bujja kwerabiramu naye olwaleero bw'omugamba ng'agenda ku mmande nti weeyise bulungi okubba kibi tajja kukwata mu nsawo ya munne kubanga akyajjukira kikyali kipya nga bakakimugamba nga tobbanga okitegedde kati tajja kutuukira mu nsawo ya munne kulaba bye bamupakiridde bye bamupakingidde kubikola ki kubitwala okitegedde kale nsuubira nti olwaleero kikoze amakulu tuli mu kisiibo abaana batandika wiiki ejja okusoma kale nkakasa nti obwongo bugenda kugenda nga bulina package ennungi kale obubaka obusembayo bwensinga okuweereza nsinga kuweereza abazadde naddala ku guno omusomo gw'abaana bwe muwulira ng'akalango nga balanze nti abaana bagende mu musomo kimanye nti gwe by'otabuulidde mwana wo waliwo ababimanya basobola obikola ki obimubuulira waliwo abalina abaana nga naye mwennyini teyeefiirayo ng'omuzadde akeera ku makya n'agenda ne yeetambulira akomawo beebase ne ku makya bw'atyo n'akimalako omwaka alifuna ddi obudde obubuuliramu omwana we ekigambo naye kale bw'ofuna akantu nga kano kikuyambe nga okusindika omwana weefiiriza akasente ako katono osindika omwana waabeere ng'alina kyafunyeemu okitegedde kubanga gweosobola okuba nga omalako omwaka nga tomubuulidde naye kino kikola amakulu nze ku lwange ng'omuzadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yasin Sowedi Njuchi. Today I have come here to learn good manners because I spend more time. I can't tell some things to my mother. Now I have come here to spend with Mulongo and I tell her what's in my heart. Those are my words. Wow. So ngendeese wano nze kuyiga nze kukwatagana ne bannange ya kyensuubira mu musomo guno nsuubira okweyongerako ku kyeninawo essaawa eno empisa okweyongerako kukwatagana ne bannange. Obubaka bempera okuweereza abavubuka abali eyo bajje bayitanire guno omusomo bayige bagenda okuwuliriza abazadde baabwe. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر النفس ومن شر الشيطان وشركه أن تفعله. أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شئت وعظم بكلمة الله تمت الذي هجون وفاجر من شر ما خلق وبرأ ومن شر ما يفي الأرض منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر فيها ومن شر طريق الليل والنهار يقول
يا الرحمن يا الله يا رب يا مجيب الدعوات اللهم إنا أعوذ بك الوجه الكريم وبكلمة الله تمت من شر ما أنت أحد الناصيات اللهم أنت أتقسم إذني والمغرب اللهم اجزم جنودك ولا يفلحتك يا الله وبحمدك الله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء تسرت بربي وربكم وقت على حي الذي حي لا يموت شر لا حول ولا قوة إلا بالله يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث يا الله كله طرفت العين يا ربي يا رب يا سامع الأصوات مجيب الدعوات يا الله اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا وأنا عبدك وأنا وعدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر وأبوك لك بنعمتك علي أبدا به نفسه العبيد وأعوذ بكلمة الله من كل شيطان ومن كل عيب وأعوذ بكلمة الله تمت كل شيء مقدار وأعوذ من كل شيطان محمد ومن كل عمة أعوذ بكلمة الله تمت من قدبه قبل شمة الشيطان اللهم إنا أسألك عفوا والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك عفوا اللهم سرعات ومن أروات وتحفظ بين يديه وعن يمين Omulongo babiri Sara gamanya gange mbaniriza nnyo olwaleero mu musomo guno ogwa first term oluwummula olwa first term waliwo paati eyeerabiddwa nze nga maama bingi byenzijjukira nsaba Seeka okomewo katono ondeetere kutiya buli mwana yawandiise ebibi by'osaba Katonda atwale biriwa bikwate mu ngalo buli mwana yawandiise ebibi saagala mwana awandiikira wano kubanga nabagambye ku radio ti buli omu awandiike ki by'oyagala Katonda akole ki ekkutiya ziriwa Seeka emu eriwa eya yelo eno mugiraba yesooka wano yegenda okutwala ebibi ebitatukula teeka wali byonna teekamu tuyimuke mpola enesookedde wano ebbali teekamu muyimuke mpola mpola mind about your bag mind about your phone mind about your anything your transport your food card mind about everything one by one thank you
nga bw'ogamba mu ddiini yo Mukama Yesu Katonda bino twala tugambe tutya twala ebyo byonna Katonda abitwale byonna bibi weebale nnyo gaalo ataddeyo n'emikono ebiri n'agamba twala ebirwadde batwale obutasoma emputu obutawulira obubbi okwemakula byonna Allah akole ki atwale mu Ramadhaani ono byonna kutiya gitereeze byonna Allah akole ki byonna Katonda akole ki buli omu yeesuuliremu one by one tewaba atuula mu kifo kya munne abali ku stage tuyitewo tewaba atuula mu kifo kya munne tusoose na bibi waliwo abalina ebirungi kale tulindeko tumalirize ebibi bimale okuggwaayo tulyoke tuddeko ebirungi ey'ebirungi eri waggulu dasaidi eri waggulu ddala kale twanguye layini oba yandibaddeemu wakati wano layini twakoze bubyo zikola nga ziri 3 ebadde erina kubeera emu ng'abava eno be bateekayo wali kaseera kano nsaba ffenna tukwate bayiro n'olupapula bino bye muwandiika ekisooka njagala mubiyige ekyokubiri mulimu n'okuwangula ebirabo abaana ba bebi abazannya eno tayimu si yakuzannya saagala muntu atambula yenna okujjako ng'atambula kutuula mu kifo kye kyenjagala kyokka saagala unnecessary movements kale nsabayo omwana omu ambuulire briefly by'ayize mu kusomesa kwa Ssenga Mpanga ayambadde blouse eya white gw'osoose okuwanika kimukwata ontwalyeyo omuzindaalo kasooka eboyi ali wano kwata mwami nawandiika abagenda okufuna ebirabo just onootinga bunootinzi babuulire amannya go otunule eri otubuulire kwako gono boyi wange nsiibye mutya nno bannange mwenna baana bannange amiina okusookera ddala nebaza omulongo Saala Babirye olw'okututegekera olunaku lwaffe luno ng'abaana amiina tumukubire mu ngalo eno temwongera kujja era ne ssenga waffe omukyala Mpanga tukwebaza olw'ebigambo bye bisufu by'osobodde otutuusaako era nze by'otusomesezza wammanga bibadde bintu bya makulu nnyo era nga nze njizeemu bingi era nsuubiza mulongo nnyabo togenda kukyusa sijja bikomya wano nja bitwalira ddala eyo ate obiyigirize ne bannange amiina amannya agange nze Sendagira Ignatius okuva e Bweyogerere era bino wammanga kuba baŋŋaye mbiyise embwangu olw'ensonga y'obudde mukyala Mpanga atusomesezza okubeera abaana ab'empisa buli we tugenda ekisookera ddala empisa tetulina zikomya waka gye tubeera wabula tulina n'oziraga mu bannaffe be tuba nabo ensonga endala okubuuza bannabannanga abamu tuva ewaka nga n'omuzadde gw'osuze naye mu nnyumba sina muzadde yekka abakozi nabo bantu ne bannaffe ate tusobodde wadde obbabuuzaako maama wasuze otya taata wasuze otya ne bannammwe bwe mwesanze wano n'otuula obutebe ne bweriraana era tuleme kiba kimala naye n'otatuula butuuzi n'otamubuuza ensonga endala kimbugwa abaana bayingire ensonga endala okuyambagana senga tusomesezza okuyambagana tolaba munno wadde mukozi emirimu mingi egiri ewaka ogimulekere gyonna nti lwakuba mukozi yajja kukola ki wabula mukwasizeeko egimu muyambaganire wamu tweyanzeege ensonga endala okuba abayonjo nga tuviira ddala ku mubiri gwaffe
senga tusomesezza nga tonnanaaba omwana omuwala omwana omulenzi na buli yenna ali wano sookera ddala ku kawaleko ak'omunda nga tonnanaaba sooka oyoza olugoye olukusooka ku mubiri tukikubire mu ngalo mubiwandiika ababyerabidde. ensonga endala senga tusomesezza okubeera abaana abawulize si ku bazadde baffe bokka wabula n'abantu betuwangaala nabo. Sendagire Ignatius. Sendagire Ignatius nkuwadde omufaliso omuzindaalo guwooli bwe gituuka ngenda kukubuulira yongerezaako ebintu nga 3 ono bye yeerabidde todda mu byamaze bw'aba byamaze by'obadde ogenda okwogera awo ng'ompa omuzindaalo. Neyanza nnyo mulongo babiri essaala amannya gange nze Nannya Sandra nga nviiridde ekiteemu kyambazi. Senga mpanga byatusomesezza njizeemu obutakozesa bya bugagga by'abazadde baffe nga tubyenyumirizaamu. Omwaka ogwedde mulongo wakisomesaako era n'otugamba nti tetukozesa amannya g'abazadde nnya kwabo. Katugezeeyo bataatawo chairman n'olinyirira banene abalala aba wansi. Tetukikola era nakitwala era nakati nsuubiza okitwala kuba nina gwe nakiyigiriza ku ssomero eyo kuba ndi wa Kisubi. Amiina. Era ekirala kyenjizeemu kwe kuwa ekitiibwa abo be tubeera nabo bakulu baffe ne bato baffe. Katugeze ffe ng'abaana b'ekisulo olw'okuba metroni omulabo oba mukozi oba ki ye maama wo ku ssomero muwe ekitiibwa kuba ye mukulu awo ku ssomero w'oli. Tweyanziza tweyanzeege tukubire Nannyansi mu ngalo. Kale omulongo babiri essaala agenda kutandikira ku mpisa embi bad manners. Badichi bulake teekawo don'ts ekintu ky'otalina kukola. Namba emu obubbi. Obubbi buwandiikiddwako okuva ku baana abato. Mmwe abaana abato mulaba ebinusu ku sideboard, mulaba ebinusu ku kabada, mulaba ebinusu ku kameeza, mulaba ebinusu luddawa. Teri kubba kutono. Tuli ffenna bwonna busigala buki? Munno Isaac ne bw'aba aterese emmere n'agikavaringa naga this food is mine bw'ojja n'ogirya nga tagikuwadde buba buki? Ate ne bw'ogirya nga tewali akulaba Katonda aba akola ki? N'olwekyo saagala okwate weemakule obbe ssente za munno ogambe just 5,000 n'aleekaana oba just lwaki ozibba? Just mere soap bw'okalaba nno kasanza wali ku toilet naye maama ayomba oli mubbi kubanga opiikiriza ekintu ekitali ki? Just nakuteekwa ku peeni ye tewagisabye kubanga ojja kutandikira mu peeni otandikire mu mere food otandika just use the fork ojja kukakkanira mu nsawo yaani. Bingi by'oba weetaaga ky'oba osobola okufuna kisabe ky'oba tosobodde kufuna kyerekereze. Abazadde 90% babakomplainizeeko obubbi. Bazadde bammwe batereka obusente oba taata n'atereka oba maama naye bonna baklaiminga okuba abaana bammwe. Tekiriiko muwala tekiriiko mulenzi wabula ate abalenzi okuva ku myaka 15 okweyongerayo ate mmwe mufuuse bakondo mu maka g'abazadde bammwe kubanga batandise n'obbatya. Imagine n'obeera n'omwana mu nnyumba nga mubeeramu basatu ye ne kabebi naawe naye era ssente n'azibayo tabakondo kuba abakulaze direct nti ssente nze nzikoze eki nze nzitutte. N'olwekyo obubbi mu kiwandiiko ennamba emu
obubbi si muze mulungi sibasuubira mwana agenda kuva mu musomo gwa mulongo abwongereyo kubanga njagala mumanye outcomes z'omubbi ekisooka toligenda mu ggulu katonda we togenda mukola ki musisinkana namba 2 ogenda kufa early death kubanga ababbi babakola batya munziremu babakola batya ekyo banaabakutta ng'olaajana jjukira nnyo olunaku mulongo lwe yakusomesa obuki bw'onaaba tokwatiddwa katonda wajja kulamula era ajja kuba akulaba namba 2 tekiriiko baana abato tekiriiko bantu bakulu muwandiike okuwemula bakuyita batya mu luzungu kale nange yafedda ku ssomero nkibasinza bannange obscene words mwena muwandiike baana bange muleka ebigambo ebirimu amakulu byendi mu kusomesa ne wamala wajjawo wano omuntu awemula mwenna mujja kuba obukule bwe muba temubimanyi oba osekaki ne muleka ennyimba ezirimu amakulu toliwulira nga bayimba kankutendereze ssebo kale mwenna munyimbiremu batemulumanyi kankutende tuwanike emikono siimye katonda wange zanyali kino kyendi neyanziza mwekubireko mu ngalo lwaki bwe muba mutambula mu kkubo si ze nnyimba zempulira muyimba lwaki muyina endala ze muyimba zesinza nakuwanika mikono muzinyimbiremu kati museka ki ezo lwaki obayitako awo bonna omutunuulira n'ogamba mukama mugjeemu omuwala kani temulumanyi yazaalibwa ku sande nga n'obukuba bukola ki bazadde be ne basanyuka nnyo ne bamutuuma eki ng'erinnya lye ki olw'okuba ki ne basalako ne basalawo okumuyita ki ye kanisa yaki lwaki size munyimbira naye bannange mulina ennyimba toseka mulina ennyimba zesaagalira ddala kuwulira yimirira oŋŋambe one advantage ey'okuwemula give me just one advantage dani ebintu ebitalina advantage lwaki byemukulembeza ebintu ebitalina advantage mubitwala luddawa kuba ebintu ebisinga bina advantages ne disadvantages mu butuufu oli bw'agamba ani yali yeevumya omwana alina empisa naye omwana oyo madiina omwana alina empisa yafukamira yatawemula yagula kiffe saagala nkyalire gyali kati nno waliwo akaseera akatuuka bazadde baffe ne batugendako bazadde baffe bwe bafa ensi etugabana era buli omu ajja n'apiikingamu mu bakuza omwana gw'awulira gw'ayagala okukola ki kati bwe weeyisa kirowoozeemu taata n'afiira wano oba maama ddala bantwala ddala bannonda ddala bagamba Hamida tugende oba bantwala nga left over omu ayinza n'okkuba essimu n'agamba jamu mungi naye nze tewabajjawo nakalema ye mwana wange gwenkola ki buulira bakulonze ogenda okulaba haji akuba ebutambala salamu alaikum warahmatullahi tewabaddawo sharifa tewabamukwatako ye mwana gwentwala ebutambala okuweerera ogenda okulira ng'erinnya lyo Sofiya tewali yalikoze eki ofuuse left over mwana wange kisinziira ku mpisa z'obadde weeyisaamu ewaka gwe z'obadde olaba ng'omuzaddewo zaatakola ki zaatalaba abaaziraba njagala olwaleero nga ffenna bwe tutudde bwe tusirise empisa embi tuzirekere mulongo empisa embi tuziwadde sheeyi empisa embi tuzireke mu nsambya sharing hall
promise me. Abamu tebampromisinze. Ngamba I promise you mulongo empisa embi nzireka wano. Neyanziza. Empisa embi endala ze muyina ze ez'okuddamu abantu abakulu. Wano njagala muwulirewo bulungi. Okuddamu omuntu ng'akubuuza kirala. Tukiwulira? Kuba nnyinza okukubuuza ovaawa. Nga indeed I need an answer. Naye engeri gy'onziramu yeeraga nti oli mwana wa mpisa oba toli waki? Bangambye muvumira abazadde mu matama genda oleta amazzi. Nayo katambula yenna nga ne bw'aba takugambye ekigambo naye nga mutuufu ekigambo akikoze eki? Mu mbogola, mu nneekamwana, mu ntambula era ng'ekigambo akikoze eki? Akyogedde. N'olwekyo omuzadde bw'aba akutumye ate naawe osobola omugamba nti maama nkooye naye kamala okuwummulamu eddakiika 3 oba kamala okusoma ebitabo oba kamala okukola kino naawe n'owavyuyo nga ki ng'omwana then maama yagiraba oba esaanidde oba tekoze eki because si buli ky'osaba nti oweebwa. Oyinza okuŋŋamba nti mama Sarah kamala okuleeta amazzi n'ekugamba no gambye musooke mwasa enku ezo. Awo toyina kuddamu abatambuza ebintu mulekeraawo tuwa omusomo guno ekitiibwa kati eziddako. N'olwekyo nsaba okutegeeza nti omuzadde aba ategeera aba amanyi kyazzaako amanyi kyatazzaako. Tuli ku namba mmeka? Namba 4 obusungu. Musunguwalira ani mmwe? Mulowooza muyina eddembe ery'okusunguwala? Nino kosunguwala nja kubula, nja kuva wano, nja kugenda. Andiso? Ogenda mami n'abaaki? You're just disorganizing your future. Put it in a bracket. Bwe bw'otugamba nti obula si gwe mwana ali ewaka wekka ate ne bw'oba gwaliwo wekka maama we yakola dda future ye era tubaweerera kunoonya future zammwe ezaffe twazikola ki? Twazimala, twazikolerera. Muzadde waalina potential kuleta mu musomo gwa mulongo yakolerera dda future ye. Akugamba tokola kino nsunguwala ozira emmere omuddamu. Njagala Mukama Katonda nga tannaba nakutwala ekibonerezo kye gwadda mu muzadde gwasunguyira omuntu omukulu akikuwe ng'okyali ku nsi inshallah. Katonda bye musaba nze abimpa. Mu nnaku 2 bwe mutakyusa naddala abaana abalenzi n'ogenda muzadde we ng'okutte mu nsawo olw'okuba okyusizza eddoboozi n'alyoka akuyita Kalimu. Onji maama kwegamba n'omuntu yange ayitabye tetuganye naye ng'engeri gy'akoze eki? Ate muyina emirulu abaana abalenzi mulya ate nga temwagala kola. Awo ku ssaawa y'okulya omuwulira this kawunga is not enough, just add more. Awo oguloboozi n'oguwulira. Awo ne bw'aba yabadde yenyiziza emisana n'asanga waka nga bafumbye ennyama ne bamuwa ebifi 2 n'awulira nga kyabulamu politely. Assalamu alaikum mama barakallahu fiikum mbadde mbulamuko. Naye nga bali babadde okima amazzi obadde tobulamuko. Lwekyo nga bwe twagala okulya bwe tuba tukolera abazadde baffe ebirungi bajja tuwa ebirungi ne bye tumanyi ne bye tutakola ki? Then ekirala tugende ku nnyambala briefly. Ennyambala njagiddamu eri nga nsigazza abato. Bananga abaana simanyi. Omusanga mu kkubo nga toyawula oba mufumbo oba mwana asoma. Mutulaga kiki? Gwe lwaki mulowooza nti twagala okulaba? Why do you think so? Gwe lwaki olowooza nti nze mulongo njagala okulaba amagulu go nze sigayina? Agange manene ate malungi kanga balage. Mugalabye?
bwengabi kati bwengabi kanfiirwa ki obugulu bubi bulinga obusekuzo obweddambulaba mu kompawundi bwetala bulinga natti kati then gwandaga amalungi ono yo 17 years 16 15 what are you insinuating ogamba wa boda nti ki harap nsiya I'm ready please come follow me I'm ready please oyambala obulungi n'ofiirwa ki ebigambo bingi nnyo by'otayogedde ebinaga amagulu gonze byengenda okweyogerera nze gwogenda okuyitako nga njokya welding gwogenda okuyitako nga nvuga boda yange gwogenda okuyitako nga ndi disparate maze n'okufuuwa enjaga boda eyo additional ku mayindi yange okufulumya ebigambo by'obuseego omaze okundaga amagulu akabino kasibye nga akalina gye kalaga kali buli tebalina bwekekyusiza kagamba wayi mulongo ngo ntipye tugende nakijoba banaye nga nfa nti tugende kati oli mukuŋŋamba ki oli mukuŋŋamba nze natuuka dda oli mukuŋŋamba oluddewo okundaba abaganda bagamba empogola weeyatikirawo okola ki bw'ogisusiza then naawe ebikolwa byo ennyambala yo eyanguyiza omuseegu okuseeguwalirako waliwo omwana ambalabye abambadde obulungi gw'otalina na bw'otandika kati mwe abalenzi simanyirwa mwenna muyimirire ba boys muyimirire ate mukyuke mutunule eri temuntunuulira kati njagala ndaba empale ez'emisipi ekizigaana okunywera mwenna mutunule eri temwebikka temuzisika kati mutunule eri mutunule eri leero siina wakubonereza mubakubireko mu ngalo ba boys kati alaga andaweya waggulu akusinga ki mbuswaga mulongo toyina swaga walina mama onsinza ki nze ataliina kati mumpeeyo omulenzi omu oba omuwala omu ayambala obubi asinga mulongo eswaga mumugamba ategeke omusomo gw'abaana mulabe abazadde abaana be banaamuwa olaba oba anajjusa hoolo eno ne bafika ne babateeka mu hoolo endala banange bw'oyambala obulungi ofiirwa ki nze era mbasanga mu kkubo nange mulina mutabani wange Akimu nsiima mujjukiza anka Akimu empala egwa anka Akimu munnaye nze ndowooza eba ekola ki ne mutambula nga mutadde headphones matu entambula gye mutambulamu abaana abalenzi nze nali mmanyi babeera batamidde tambula nga ototuuka amala neyeemenyamu nyimba zayimba tomanyi oba asoma oba tasoma olumala nga abazadde bakubira mulongo omwana wange Yuda bamukutte ayido because abadde alabika nga idola kumwenna wano abaana bange bwe mwambadde wano abalenzi tewali mwana gwe bayinza kukwata aido kubanga olabika responsible ekitiibwa tukirabira kano mukateeke mu bulaketi nyiza obutatuukayo ekitiibwa tukirabira mu njogera mu nnyambala tujja biwandiika edde byabireesa girabizaayo baba wasobola okuwandiika awandiike kuno mpitira Sofia baba amaze n'abaana abalala omu ajja kudda wali omulala wali bampanjaga baonye okuwandika obulungi bampandikire waliwo ebintu abaana bye baleese by'abaana bannaabwe mu nnyambala mu njogera mu ndabika togenda ga maama nze I have empisa ennungi just lwakubola bannyambadde kabbiri maama woona amalira okunnyonnyola nze ekifaananyi kyenjagala mba nakikoze eki mba nakitutte dda mba nakifunye dda enkuba ebadde etonnya nyina abaana be mbadde nnyimiridde okuleeta ndabye bwe bambadde nga sisobola baleetera mu motoka yange kati onaayimirya ddi oŋŋambe babi mulongo please take me just I've a mini naye nze munnanga you don't have a problem mulongo even amavagini nze nnyambala yo yampadde dda kategore gyenkoze eki ate bwe nsanga yambadde obulungi ne waba ayina agayisa gaagabi at least that very point
appearance yekoze ki endase kirala lwekyo abaana ab'obulenzi nolwekyo empala okunywera tolina kyofiirwa okutambula nga mulongo bw'atambula oba brother wo baani tolina kyofiirwa nze nyina abaana bange abalenzi bambuuza bafukamidde sirabangayo yali abasekeredde era twali mu dduwa nafukamira mama salamu aleikum mama ndudde okulaba mama kusomero tewajja saalaba yaseka n'agamba omwana wa mulongo abdalla bannanga afukamira saalabayo wabula bonna bagamba mulongo omwana omuwanvu ono akoma eri omwana afukamidde n'akubuuza omwana nga talina kyeyafiirwa wabula kyeyafuna abamuli okumpi waliwo yamuwa omutwalo gumu asiibulukukireko talina kyeyafiirwa nawe tolina kyogenda kufiirwa baana bannyabo nze muntu asinga okuba bize mu Uganda nze muntu abula n'obudde obulya naye obudde bwange bwe mba mbuwaddeyo ne nkusomesa ne muzadde we yakusindisa essimu siru ate mmwe muli lumwa nnyo ng'ogudde mu nsobi gye nnasomesaako kuba gwoba waliwo n'okola ki omwana atali lumwa bambi atafunye mukisa kujja kukola ki mugenda kufuuka ba criminals because ojja kunoonya z'obetingisa nga tozikola ki nga toziyina ekinaddirira kubba mu kesi ya muno kubba waka kubba walala n'olwekyo ekya betting saagalira ddala kukola ki tumaze okufuna omuwandiika abaana ebintu bye baleese tuwandike group influence because tubadde mu Luganda tuwandike ebigurupu banange mwewala ebigurupu abaana bali wano musirike ebigurupu ebyo bibaleetera emize emibi gyonna nga bwe tugyogedde group influence oyinza okuba nga olina gatse zigamba nti no naye nga te friend wagamba nawe nedda tugende mu kadanke teri agenda kutegeera ekitaba nti omuntu onaakupaswedinga ekivaamu because nawe you are human being otendewalirwa naye singa tewamukuumira ku lusegere because musobola okwawula guno omusomo gunyumidde nga bwe nabasaba ku radio bwe bakoze abaana abato babampadde naye si bangi nnyo kati mwe mutegeera osobola okwawula nti bukyambeera ne dija talina kigambo ky'amagezi kye yali akoze eki angasseeko we mufiirwa nfiirwa ki nga tewali swali kyono buli lwampita aŋŋamba tugenda ku mupiira atawuza tusoke mu firimu za blue movie ate asooka biki use your common sense kuba swali ti living his life and you're living your life gino emyaka gye mukulimu empisa ze tubasomesa nanange tezigenda kukoma wano ndi mubasomesa ekintu ekitaliko control mu ssomero ewaka weetagisa ki tuddemu nti mpisa ku ssomero twetaaga kuba naki ne bwe munaamala okusoma gye mugenda okukolera beetaaga muntu alina ki fewaffe bajja yasinze makerere yasinze luddawa alina skills naye nga talrespecting abantu addamu nga bw'ayogera byayogera tobiwulira baana abawala njabakubira okunyoola ennimi ate ne beetunuulira kikye muba mutunuulira ennyo ennyo ate nga mwetegeeza kyotaavudde nakyo waka nze bwenjogera bwe nti temuwulira naye omuyita awo n'omubuuza what's your name omuzohoro nuhowunda omukuso kubona etuliko ki which class are you I'm a student of 3B where do you live mbuyogoro ati bonaaba okola ku leediyo ogenda kuba ogamba baani abo nze simanyiiyo omulimu gye bayita boogera bigambo nga tetubiwulira abaana ab'obuwala tica nakugamba yimiri oddemu ekibuuzo n'oddamu notandika okwemoola tica oli mumugamba biki oli mumugamba please teacher leave this question I have another alternative yes era oli mumugamba please teacher when I go out just follow me
oba tokimanyi be straight forward kikyekyo sikikola ki olina answer muweeyo akugamba si ntuufu collecting kubanga tolina kuba perfect naye si kwemoola temwemoola waka temwemoola ku mirimu ne bwe ba interview number one omuntu wafuna point nga bwe muntunuulidde ne bw'obanga ogenze kola interview yonna zera bajja ku mirimu gyange okusaba emirimu because nyina abantu benkozesa over 151 ne appearance yo gyensookerako nombuuza gwani namawe gyali yeeti wemoola ki nze ye nyina n'obudde obulaba namawe gyali yeeti tewali advantage yakwemoola tewali yakukyusa mimwa mumanyi memba wa palamenti omukazi ayogera nga muli abamwogerako biki amba tuli ku kyoba nolwekyo please yogeranga mulongo bwayogera oba oli mutuufu oba toli mutuufu omuntu ajja kukolekitinga oba tagenda kukola ki kukolekitinga ne bweba ansanfu bweweemoola tefuuka ntuufu lugana omuntu ng'oluma enjala anti I was coming and it rained and I delayed n'otunuulira embwa okwemoola kutuwa ekifaananyi kirala nnyo ne bweba weemoolera ku nze omukazi nga naawe oli mukazi ne bweba weemoolera ku musajja abaana ab'obuwala friendship yammwe n'abaana abalenzi ku ssomero ebeeko weekola ki they are not your brothers they are not your what n'omulaba sawa abaana bonna bali mu winter babali mu preps anoonya Johnson mbu yamanyi okumudisikasingira obulungi mmawe twakalaba Johnson bwe wali ojja ku Mukono Academy wamusuubirayo nti gyali maama owo abadde akuwa school fees abawadde z'ababiri ne Johnson taata wakimanyi nti gwe prep zo Johnson yakutegeera mujja kuva mu prep gye muddirira mulongo temumuteekangamu outcomes zaawo zijja kujja mu session eddako briefly ale pregnancy temwerabira HIV oyo tawuna kagamba simanyi na bizibu bye mba muyingiridde tujja bidiscussinga mu session eddako n'olwekyo gwe kyomanyi nti mpisa mbi tulekere mulongo empisa embi mulongo zayogeddeko empisa embi mulongo zatayogeddeeko nsaba tuzireke wano tugende ku page endala eri opening eri black namba emu bino byenjagala mukole mugambe mulongo atusomeseza to be contented with what we have to be contented with what we have. Gansaba bracket mulekerawo okwegomba. Ffe twasomanga mwana baba parkingira emberenge kasooli mumumanyi twamufumbangako n'agonda ne tumwanika bwe twamalanga omwanika nga tetulina cooking oil evvu mulimanyi mwali muzisiiseekeza emberenge z'evvu abasinga muli bato abasinga muli mu maka Katonda ga blessings ate nsaba Mukama ayongere oga blessinga neera seegomba mwana yenna ayite mu mbeera ze gye nakola ki gye nayita naye nga ate emberenge ezo z'otwala ku ki sabbuuni omuti teguyinza kukumala ttaamu naye nga ate ffe batuwa kitundu kyaki kyokka nga ne mu holiday tagemanya mu visiting days tagenda kukola ki era ogenda okimanyi n'akugattirako ebigambo bino wamawe bamuyita Julia naalongo n'akugambirako nti ebitabo tobiyina timbirina bayiro tezikumala tizimmala kozi ku ssomero banonayo ki timagezi n'akubuuza ogenda kulya n'omuddamu nti nedda
n'agamba tuuka bulungi mwana wange. Nze simanyi kye bayita pocket money. Tisobola kwogera nga nnimba ntyogera nga ntya Allah. Saamanyako ku always ate nga nali muwala. Saamanyako ku bitabo busimanya bino excess. Saamanyako ku full scaps. Saamanyako ku notebooks. Saabimanya. Naye nze namanya nti abaana bensanze ku ssomero tetwenkanankana. Nze bino byenkola ki? Era neteekamu ekigamba bw'oba oli better than me, why are we in the same school? My mother can afford the school fees. Sabira tebikola ki? Tebindya. Era tebyandya. Batusabanga open shoes, nze nga nyina payemu. Ate nga bw'ogiremeramu ennyo bano kimiramu amazzi egagambuka wansi. Ng'olumala okusoma njijjamu ne ngiteeka ebbali n'esigala mu bigere. Bw'oba oli w'amaanyi oli wa kabi, tuli mu ssomero lyerimu. Nze seegombako, sabbako, nekye nebaza Mukama nali mugezi nnyo. Ate nga ndaba abayina nga si bagezi. Oyagala okukolerako homework, enamba 2 egikoza sukaali 4. Oyagala okukolerako kiki kyonna geographic interpretation, enamba 2 pads 9. Kisinziira value yaki? Besaasobolanga kukolerako math. Siina mwana yangu nange nalina kafulu wange bamuyita pase. Mukama Katonda amusaasire byamusolwako. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yannyambanga nnyo mu math na accounts. Math ye nali simusobolera ddala. Era Katonda yannyamba buyambi n'esigana na 8 n'enfuna 7 naye nga nagulwanirira nnyo. Nga batugamba yagenda okusindika mu grade endala yagenda kubanza obunafu bwange nabukola ki? Nabumanya. Naye walala muganda wange Luganda abesifuna 1 oba olina nekyonoonyako. Ate mulonga embuzi oluganda. Kale olina kiki mu keesi? Sabbuuni, sukaali, omala kumbulira ky'olina embu 5 bwekuba muti gwa sabbuuni kitundu. Zombi 22 oba zaali 23 oba 22 muti mulamba. Nange manzi kuwadde zonna. Nakakana nterekako kuba manye ewaffe gyenva ate nenzirayo ne sabbuuni ewaka kuba newaka gye mba nvudde wabanga tewali kiriyo. Ngenze ku ssomero kusoma nenvaayo nga nkoze sabbuuni wange, nenvaayo nga nkoze pads zange, nenvaayo nga nkoze sukaali wange era nengenda naye. Obuugi kyekintu kye twanywanga ku ssomero buli lunaku. Nze wano wennenkana sinywa buugi bulimu sukaali. Naye si bunywa lwakuba bunsesemya oba bumpunyira bubi, si bunywa kuba nakimanyiirirayo. Saafuna mukisa gunywa sukaali. Saagufuna. Wennakulya teyaliiwo. Nsomero saamutwala. Era nga ngenda na kikopo kyange nenfuna obuki? Siriiwo. Kati bwemba njagala kilo za sukaali olowooza nnyinza kunywa mmeka? Bwemba njagala emiti gya sabbuuni gwe obwongo obukuwa nti ngifunira mu ddakiika mmeka? Then lwaki tobeera mu mativu nekyoyina? N'osoma n'omala. Lwekyakweyagaliirako mugenda kwawukanira mu paaka. Okiwulira? N'essomero liyinza n'obbaawula mu stream. Lwaki akumalira obudde? Lwaki akudisorganizinga? Lwaki akujja ku mulamwa? Balina obukaaya 5 wandiso? Ayi kakaaya kamu can make it. Uniform twambala emu. Eyo ku ssomero baagikwawuya ya kakobe. Eyaffe ya green. So muleke era mugambe engalo tezenkanankana. Olina okusinga kuba ne wonna wabaawo akola ki? Ne mupiira gubaako wina nani? Then waba osinga ku ssomero. Tusome tumale. Tomanyi oba nange ndi kusinga wa? Ewalala. Nolwekyo mbeere contented. Omuntu ali contented afuna ebikemo bitono. Alabika notebook sikasobola Katonda jakampa inshallah nga kyetambulira kyegerera ku kiyungu
ate simbira emmere nga kyekomerawo kisanze mugabana simanya apetta mizigo miganda biki I can't afford this katonda ajja kumpa inshallah wekwase katonda ajja kuwa ebisinga ebyo n'ebirala kuba ajja kubalaba ng'obikola ki ng'obisaanidde era ng'obyagala. Then number 2 bino ebintu abaana mulowooza nnyo nti okugaba oba okweyisa obulungi kusinziira ku nsawo bwe muli baana bato temukola olwekyo ebintu bingi by'oyinza okukola n'ofuna empeera era n'ofuna katonda by'ayagala n'okola katonda by'ayagala ng'ate tokozesezza nsimbi. Number 2 twongerezaako awo ebirungi twasoose to be contented with what we have. Number 2 prayers. Tuyige okusabira bannaffe ate naffe tuyige okwesabira. Eyo sadaka ojja kufuna empeera, eyo saddaaka oba bwe mba nkiyita ojja kufuna empeera ate naawe ojja kukola ki ojja kufuna. Tubeere baana basabi, tubeere baana abasaba ate tubeere baana abasabira bannaffe. Bwe mbanga musaba musabire abantu abalwadde. Wali abantu abali ku oxygen ogambe munange bwe ndibeera ku oxygen balikola ki bali nsabira. Waliwo abantu abali mu ŋŋenda abatambula abali mu ntalo abakyala bali eyo abali mu kuzaala abasajja abali mu kulwana eyo luddawa na luddawa abali mu makomera because si buli ali mu komera nti alina omusango. Omanya nti naawe bw'olibeera eyo naawe olina okusabirwa. Ebyo ebintu bye njagala mugende nabyo okuva ku be contented ne tuzaako prayers ekiddako muwandiike ekigambo knowledge. Mugambe nti Mulongo yagambye omwana ow'empisa omwana omuntu mulamu ayina okusharinga knowledge to the young ones oba abo basinga okutegeera. Kozi nyinza okuba nze nga ndi muto naye nga maama wo musinga okutegeera, nyinza okuba nga sirina ssente mu nsawo naye omwana ow'empisa ennungi asharinga ekyo ky'amanyi n'omuntu atakikola ki. Ne bweba Quran omuyita n'omugamba Hajara jangu nkusomese, ne bwera Bible n'omuga jangu nkusomese, ne bweba class n'ogamba bannange ani elemeddwa history nze jangu by the way ne bweba discussingira omuntu naawe oyongera okukola ki okutegeera. So tetugenda kugamba mbu Mulongo yagambye tubenga tugaba tubenga tweyisa bulungi. Ebyo ebintu bitono ate biri complicated naye bwona abisaamu nga nvudde wano ojja kuba obitegeera. Number 4 give advice. Wandika ekigambo advice bracket oteekemu wise advice. Lwaki ngambye nti wise? Kubanga waliyo amagezi amabi wabula bino byonna biraga omwana ow'empisa era oli bw'asanga ebiriddisoganjaga naye gwe toyinza kuwabula banno temukiwulyanko ekintu ekyo. Toyinza kugamba banno nti tebawoggana, toyinza kugamba banno nti beere wano. Kitegeeza oli unresponsible elder bakulese ewaka naye yo bullshit. If you can't okozesa one tosobola ku advisinga abaana abo ne bakikola. So bonna bubonero bw'omuntu ategeera. Omuntu ategeera alina okusaba, omuntu ategeera alina okusharinga knowledge, omuntu ategeera alina okuba contented, omuntu ategeera alina okugivinga wise